mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire eddagala eryo. Eddagala eryo liyitibwa kafumbe. Oyo yayitibwa kafumbe omusajja oba kafumbe omunene. Okusookera ddala lyerimu ly'eddagala eriteekebwa mu byogero by'abaana abawere, omuwala n'omulenzi osobola okuteekamu bulungi nnyo eddagala eryo lye bayita kafumbe. Kafumbe oyo mulungi nnyo, buli bw'omuteeka mu kyogero ky'abaana abo abeera ajja bayambako okulongoosa ensusu zaabwe wamu n'okulwanyisa emyoyo emibi egyo egiyinza obbalumba naddala nga bakula nga bakyali bato. Kafumbe oyo mukulu nnyo. Bw'oba omuteeka mu kyogero ky'omwana omuwere oteekeddwa muteekamu yenna. Oteekamu emirandira, akati wamu n'ebikoola. Kafumbe mu kyogero ky'omwana oteekeddwa muteekamu yenna. Eddagala eryo ery'akafumbe ekirala ddungi nnyo, liyamba ku bantu mu abalina akasu ke tuyita kavubuka. Eddagala ery'akafumbe liba lijja kuyambako osobola okubeera ng'oliyengera mu ddagala ery'enjawulo, okugeza ofuna kafumbe oyo omusajja n'ofuna n'ebbombo, osobola n'okufuna kafugankande wamu n'essaaniiko wamu n'ogattamu n'akalaaza n'obiyengera wamu n'obeera ng'onaaba mu bifo ebyo eby'enjawulo ku mubiri gwo, naddala ebyo ebivaamu akasu akatali kalungi. Kafumbe oyo mulungi nnyo mu kugoba akasu ako ke tuyita kavubuka, naye ng'omugaseemu eddagala ery'enjawulo nga bwe nkunnyonnyodde. Ekirala ng'obadde otawanyizibwa lwe tuyita oluwumu. Oluwumu bulwadde bwa lususu. Bw'oba ng'olina obulwadde bw'oluwumu ofuna kafumbe oyo, osobola okugattako magere ga nkoko, nalyo ddagala baliyita magere ga nkoko, n'ofuna n'omunnyo gw'ekisula n'ogatta eddagala eryo, n'oddira omunnyo ogwo n'ogusuza mu tuzzi, n'oddira otuzzi otwo t'osuzizzaamu omunnyo gw'ekisula n'ogatta mu bukoola bw'eddagala eryo, n'oyenga n'obeera nga weekuuba omubiri gwonna naddala mu bifo ebyo ebirimu oluwumu. Kafumbe oyo mulungi nnyo mu kujjanjaba oluwumu ng'omugaseemu magere ga nkoko wamu n'omunnyo gw'ekisula. Bijja kuba bikujjanjaba oluwumu, ojja kutereera bulungi nnyo. Kutwaliza ewamu eddagala eryo ery'akafumbe ddungi nnyo mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo. Bw'oba ofumba ku ddagala tugeze ng'erya ssenyiga oba lya musujja, ng'obadde ofumba ku ddagala lyonna nga lyakunywa, osobola n'okuteekamu ku ddagala eryo lye tuyita kafumbe. Just ofuna bukoolakoola obwo n'obutititi n'obuteeka mu ddagala eryo ly'ogenda okufumba. Kafumbe oyo mulungi nnyo okumufumbira mu ddagala eryo ery'enjawulo, n'obeera ng'onywa ku ddagala eryo ojja kuba oterera bulungi nnyo. Ekirala lyerimu eddagala lye bakozesa mu nkozesa eyo ey'okunyookeza. Tugeze olina omuntu oba amusiba, oyagala bamute mangu, naddala omuntu oyo nga bamusiba naye nga talina musango, nga bamulanga bwemage oba nga bamukwata mu nkwata eyo etategeerekeka, babakwatira wamu. Lyerimu ly'eddagala ly'osobola okugatta mu ddagala eryo erijja okuyamba okuyimbula omuntu wo mu bwangu. Eddagala eryo oba ogenda likozesa mu nkozesa eyo ey'enjawulo, mu nkozesa eyo tugeze ey'okuloga, erinnya obeera olina oddikyusa, obeera olina ddiyita bamuyimbudde. Kafumbe alina erinnya ekkusike, osobola omuyita bamuyimbudde, era nalyo linnya ly'eddagala eryo lye bayita kafumbe. Ddungi nnyo, liyamba mu bingi, naye mbabuuliddeko ebyo baliyita kafumbe omusajja oba kafumbe omunene, osobola n'okumuyita bamuyimbudde. Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.